Wiiki ewedde minisita wa Kampala Bettkam yategeeza nga kabineti bwe yasalawo okwongera kampuni eziyoola kasasiro contract ya mwaka gumu okukola emirimu gyabwe. Kampuni zino kuliko Nabugabo Updeal, ne Consortium nga ziyambako KCCA okuyoola kasasiro mu bitundu by'ekibuga Kampala. Olwaleero Amyuka Loodi meeya wa Kampala Sarah Kanyike ng'ali wamu ne bakkansala ba KCCA balambudde emmotoka za kampuni zino eziyoola kasasiro okunnyonnyoka obusobozi bwazo. Bino bibadde mu kibangiriza e Lugogo. Kubanga mwena nga mukimanyi contract za bayoola kasasiro zigenda kuggwako n'olwekyo nga KCCA nga tetunayongezaayo contract nga tetunnabagamba nti contract tugisazizaamu tulina okutunulira okulaba bannaffe enkola gye bakolamu eri etya balina capacity. Twatuula mu lukiiko council meeting ne tulondawo akakiiko ne tukawa omulimu ogugenda okwasesinga capacity ya companies zino. Mulimu obulumulu bwe tulabyemu naye akakiiko kali kagenda okwongera okwetaanya kuba tulina ebiwandiiko bingi bitubasabye bitubagala bijje mu kakiiko ako. Akakiiko bwe kanaamala okukola ripooti yaako kagireete mu kanso. Ku lwokubiri tulina council meeting ne ku lwokusatu tureceivinga ripooti eyo tusalewo ekidda. Wabula mu mwaka guno ogumu bano balina okulongoosa mu nkola yaabwe ey'emirimu gamba n'okubaako ebintu eby'enjawulo bye bakola mu kasasiro gwe bayoola. Neera tusuubira okuba nti mu bbanga lye baatuwadde tuli mu kuteeseganya n'abainvesita ab'enjawulo tutandika okufulumya products okuva mu bisaaniko bye tuyoola omuli okola amanda, ofulumya products okuva mu mpapula n'okuva mu plastics ne manure. Era mu bbanga tunoonye ekyo tugenda kuba tukimalirize kuba tuli mu stages ezisembayo nga tuteeseganya nabo. Wabula baddukanya kampuni zino beemulugunya olwa bannabyabufuzi be bagamba nti babalemesa okukola emirimu gyabwe. Politicians tebaagala abantu baabwe basasule ssente z'ebisaaniko and yet ffe tulina okufuna ssente ezikola service eno from the people. Ekyogamba nti bannabyabufuzi babalemesezza emirimu gyabwe ekyo si kituufu kubanga tetubasindise mu bantu kugenda batugumbula bajjamu ssente ze batalina ate ne baga nti kasasiro ng'etteeka mwina omusasulira nno kasasiro asasulibwa ekyo kituufu ageneratinga gabija ina omusasulira naye ssente mmeka z'osasula. Ebivudde mu kulambula kwa leero byakulungamya akakiiko ak'enjawulo akasiddwawo ak'abantu 8 okusalawo ku ngeri kampuni zino gye zigenda okukolamu emirimu nawa gye zigenda okukolera. Emirundi mingi wabaddewo okwemulugunya okuva mu bantu mu bitundu by'ekibuga eby'enjawulo ku ngeri kampuni zino gye zikolamu emirimu. John Cliff Wamala, NTV ku ssaawa emu.